Mbaniriza mu program ManyaKyoliExtra otutunuulira ensonga ez'enjawulo. Manyi tututtemu akaseera nga temutufuna, naye katusabe Katonda atusaasire era tuwe ekisa. Tujja kugenda mu maaso n'okukola kino, n'ebitutawaanya n'ebitutaataaganya tujja kusobola okubivuunuka. Ebbanga eriyiseeko, dimansi ewedde oba wiiki ewedde, waaliwo olunaku lw'abakyala, Women's Day. Olunaku luno olwateekebwawo okujjukira abakyala n'okucelebratinga abakyala. Kikulu nnyo okutegeera abakyala, kubanga mu nsi abakyala be bazaala abaana, ate abakyala be bakuza abaana, ate abakyala be balabirira abaana, be bagunjula abaana. Kyova olaba nti edda okubonaabona ne bwe kwaba kungi kutya, ebizibu ne bwe byabanga bingi bitya, ekyasobola okujjamu abaana bonna kaakano abali waggulu w'emyaka 35 n'okwambuka, ekyabasobozesa okuvaamu obulungi baali bamaama abaategeera obwamaama kyeki. Abaana bonna mu kiseera kino ng'asusse emyaka 35 kwambuka waggulu, si be baakulira mu mbeera ennungi ennyo eziri awo, era si be baakulira mu bulamu obwangu ennyo obuli awo. Naye ebimu ku byabasobozesa, ojja kwesanga buli mwana olwaleero bw'aba ayogera ku maama. Bamaama ab'emyaka giri abaffe abawezezza emyaka 35 n'okwambuka, bamaama abo baali bakazi ba njawulo, baali bakazi ba nkizo, baali bakazi bambala ndala etetegeerekeka. Kale puroguramu eno twagala okugiwaayo eri abakyala. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'okuyitibwa kw'omukyala kyeki. Mu nsi tulina ebigambo bibiri, tulina okuyitibwa naye ate tulina n'obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa byebyo byokola oluvannyuma lw'okubeerako ekifo ky'oweereddwa. Kyokka ate okuyitibwa kyekyo ekyakutonderwa mu bw'omwoyo bwo, ekyo ekyakuweebwa era ekyakukkirizibwa okukola mu nsi. Omukazi alina obuvunaanyizibwa, naye ate omukazi alina n'okuyitibwa. Tuteekwa okwebuuzanga n'okumanya ebintu bino byawukana bitya era omuntu abikola atya. Twayitibwa ate tulina obuvunaanyizibwa mu nsi. Nga bw'olaba omusajja yalina bye yayitibwa mu bw'omwoyo bwe okukola, naye ate alina n'obuvunaanyizibwa mu nsi. Olwaleero ekyo kye njagala tutunuulireko. Katonda bwe yatonda, okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu, yagamba let us create man in our image and likeness. Tutondeyo omuntu ng'ali mu kifaananyi kyaffe era ng'alina enkola yaffe. Omuntu yatondebwa nga si mukazi ate si musajja. Omuntu aba muntu, era ekigambo ekinnyonnyola omuntu kye kigambo man. Man kigambo kya Luyudaaya ekitegeeza omuntu. Mu Luyudaaya bakiyita ish, which means a spirit. Omuntu aba muntu, wabula omuntu oyo asobola okuba nga ali female oba omuntu oyo asobola okubeera male, asobola okuba nga mukazi oba nga musajja, naye tekimuggyako buntu. Kyova olaba mu kyegendereza, mu Lungereza omusajja nga nze ayitibwa man, omukazi n'ayitibwa woman. Ekigambo kyali womb man, omuntu alina nabaana. Nze ndi muntu atalina nabaana. I'm a man, she is a woman, a woman. But naye era kuliko akatundu nti naye muntu. Kale mu kutonda omwoyo gwatondebwa nga gwe gumu. Wabula ekyenjawulo, bwe baali basooka okutonda omubiri gwe baabumba mubiri musajja, era omubiri ogwo baakozesa ekigambo creating. Creating kitegeeza kutonda. Okutonda kitegeeza oteekawo ekintu ekitabaddeewo nga toyina nnyo actually okutonda kitegeeza weerabirako.
bwe baali batonda omusajja Katonda yeerabirako ye bwe baali batonda omubiri gw'omusajja. Buddayo n'obyetegereza ebyawandiikibwa bino n'obigenda buziba okitegeera. Bw'oba otonda obeera weerabirako ku ekyo ky'olaba munda mu ggwe ky'oli n'otonda. Omukazi teyatondebwa, omukazi yakolebwa bukolebwa. Era bwe yatuuka ku mukazi yagamba let us make him a helper, tumukolereyo omuyambi. Teyagamba tumutondere, tumukolereyo. Okukola kyankizo nnyo ku kutonda. Okutonda otonda butonze ekintu n'okiteekaawo, naye okukola kitegeeza weetegerezza kye watonda n'olaba obunafu bwakyo n'amaanyi gaakyo, n'olaba kiki ekibulamu ky'otaateekamu, n'ogenda okola ekintu automatically ng'ekyo ky'okoze kiteekwa okuba nga kisinga ku kye watonda. Njagala kutandika puroguramu eno bwe nti nga mbategeeza nti abakazi baakolebwa nga ebirungo ebibalimu bisinga ebirungo ebiri mu ffe abasajja. Kyova olaba nti omukazi bw'atamanya kikyali, omukazi bw'atategeera kuyitibwa kwe, omukazi bw'atategeera busukkulumu bwe, kwe kubonaabona kw'ensi eno kwolaba okugenda okutujjira. Kubanga emyezi 9 ffe tubeera mu mbuto z'abannyaffe, emyaka 2 egy'ontandikwa y'obulamu bwaffe tubeera mu ngalo z'abamaama, tubeera mu kulagirirwa kw'abamaama, tubeera mu kugoberera bamaama, tubeera mu kutambulira ku bamaama, tubeera tuwuliriza bamaama. Ekitegeeza omukazi akola ekitundu kinene nnyo ku buli muntu gw'olaba atambula mu nsi eno. Ekitegeeza omukazi bw'atategeera bwa mwoyo bwe na kuyitibwa kwe mu nsi, atta ensi era okufa kw'ensi newankubadde kuvudde ku kubulawo kw'abasajja, naye ate kuvudde ku kulemererwa kw'abakazi. Kyova olaba mu nsi omusajja asobola okugenda n'azaala abaana nga bw'ayagadde, n'azaala ekyalo, naye maama azaala abaana abo bw'atalemererwa, bw'asimba, bw'anywera, bw'ategeera kyali, abaana abo bavaamu omulama munene. Kyemuva mulaba kambabuulire, abasajja basobola n'okugenda n'akola obwenzi bwonna bw'ayagadde n'azaala, siwolereza basajja, naye omukisa gw'amaka tegufa. Era abaana bazaalibwa mu lujja olwo, kitaabwe ne bw'aba yagenda n'azaala abaana ebbali, n'azaala abaana 10, abaana bafubutuka mu lujja olwo basigala n'omukisa gwabwe, kubanga obw'omwoyo bwabwe buva ku maama waabwe abatwala. Kyemuva mulaba ne mu buwangwa bwaffe omukisa gw'omwana guva bukojja. Kati nze neddira ndiga, ekika kyange tekirina nnyo we kinnyambira nnyo mu bw'omukisa, kinsitula busituzi, naye ate omukisa gwange mu nsi guva bukojja. Kati ate ekika kyange, abaana ba mwannyinaze, abaana b'abasisita bange be bagenda okufuna omukisa omunene nnyo mu kika kyaffe, anti omukisa gwabwe guli bukojja bwabwe. Lwaki bakyogera bwe batyo? Puroguramu eno njagala buli mukazi agiwulirize nnyo ate agitegeere. Omukisa gw'abaana mu nsi gukolebwa bukojja bw'abaana. Obukojja bw'omwana buleetebwa maama. Maama yalera omwana ate yatuddeko obulezi bw'omwana. Maama bw'atategeera kikyali mu nsi, kwe kubonaabona kwolaba kwe tulina. Njagala bw'obeera eyo otegeere omukazi wayitibwa kukola ki. Bwe yatuuka ku mukazi yagamba tukole. Kyova olaba omukazi yabumbibwanga wanjawulo. Bw'atuuka ku kifuba alina ebbeere, bw'akkirira wansi alizimbamu omubiri. Kyova olaba actually kambabuulire kino, buli musajja ne bw'aba mufumbo nga mumativu, bw'asisinkana abakyala feesi ye ekyuka n'atunulayo. Abakazi balowooza nti buba bwenzi, tebuba bwenzi. Omusajja bw'atyo ye bwe yawayalingibwa. Tusiima omukazi yatondebwanga wanjawulo, kintu kirungi nnyo eri omusajja. Kyova olaba n'obujjuvu bw'omusajja mu nsi kubeerako mukazi, n'obuwanguzi bw'omusajja mu nsi ye mukazi
amuliraana. Era bano bajjajjaffe baagambanga nti emabega mu mugongo gw'omusajja ow'amaanyi wateekwa okubeerayo omukazi ow'amaanyi. Bano ba feminists ne baagala bakikyuse, mbu bwe tugamba mu mugongo omukazi muba mumukwese, ne bagamba ku lusegere lw'omusajja ow'amaanyi. Nedda, njagala mukitegeere nti bajjajjaffe abaayogera ebigambo bino tebaali babuyabuya. Obuwanguzi bw'omusajja buwanirirwa mukazi, omukazi gw'awasizza. Kyova olaba nti emikisa gyaffe, maama akuzadde n'omukazi gw'owasizza, maama azaala omukisa n'agulera, omukazi gw'owasizza n'agukaza ne guggumira mu bulamu bwo. Era buli musajja ow'amaanyi yasisinkana omukazi ow'ekitalo. Buli musajja ow'amaanyi yasisinkana omukazi ow'ekitalo. N'ekyannaku nti omulembe gwaffe guno abaana abawala tebayigiriziddwa kiki kye bali, so nga buli kaseera babeera bawuggana wano tubasisinkana nga baleekaana. Omwana wange abasajja tebaliiwo. Ate bwe mumala okutegeera nti mwe mukuza abaana, ate lwaki muba mukyemulugunyizaamu? Ng'okitegeredde ddala nti omukisa gw'omwana wo gulereddwa ggwe. Nabagambye edda ba architect baffe wano mu baddugavu abakuba pulaani z'amayumba baagakuba bwe bati. Ffe enju ezaffe ze twazimbanga zaabanga neekulungirivu obusiisira. Akasiisira bwe bakazimba ebisenge birina we bikoma. Ebisenge we bikoma basimba empagi wakati. Empagi eyo gye bayita sseddugga eya wakati kwe kuteekwa emiti egisigadde gyonna egy'akasolya. Era ekikola akasolya kakuŋŋaanira ku muti guno ogwa wakati. Bwe bamala okusereka, omubi ne bwe yajjanga n'asikamu omuti ku kasolya, akasolya k'ennyumba eyo tekwagwangamu. Omubi ne bwe yajjanga n'ayongera n'asikamu, bano bajjanga ne bazzaawo buzza omuti, akasolya ne katereera. Naye singa enkuyege zaayitanga mu ttaka ne ziri empagi ya wakati mu nnyumba, akasolya konna kaalinanga okugwamu. Empagi ya wakati mu nnyumba ye mukazi. Singa programs zino zibadde tezirabwa baana bato, nga tewaliwo baana bato, naali bataggululidde obwekusifu obwekwese mu mukazi. Omusajja atambula amawanga n'agenda eno n'agenda eno, nabagambye tekitta mukisa gw'amaka. Omukazi lwavudde mu maka ge, omusajja omulala n'alaba obwereere bwe nga si ye mwami we, abasse omukisa gw'abaana b'endaaye n'omukisa gw'oluggya lwe. Kubanga okuva edda nedda omukisa gw'amaka tegusitulwa musajja, gusituddwa mukazi. Ekyo sijja kukigenda buziba kukibabuulira, naye omukisa gw'amaka guli mu mukazi. Kyova olaba nti omukazi yatondebwa ng'awumba, ate omusajja yaali awo amasagga bw'emasazi aleebeeta buleebeesi. Naye omukazi n'atondebwa nga yawumba. Okuwumba kitegeeza kukuuma byama. Okuwumba kitegeeza kukuuma mukisa. Okuwumba kitegeeza kukuuma maanyi ga lujja olwo. Omukisa gwange gutudde mu kwewaayo mu bugumiikiriza bwa mmange. Olw'okugumiikiriza kwa mmange, olw'obulumi bwa mmange, olw'okwewaayo kwa mmange okweresa ebintu byonna n'amasanyu g'ensi eno, nze kwe kusobola okutuula mu maaso gammwe. Kubanga mmange yamperera okuva senior 1 paka university. Naye mmange teyaddamu kulabankana, yakuuma omukisa gw'abaana be n'okutuusa kaakano ntambulira mu buufu bwe, ntambulira mu mukisa gwe. Naye njagala okukubuulira, mu kiseera kino w'osanga omukazi azadde abaana be 4 ng'alina amaka ge naye ng'alabankana n'abasajja abalala, ekyo kisse ne kimalawo omukisa gw'ensi. Twasomanga ne tutuuka ku yunivasite nga tomanyi mukazi, nga teweegadangangako, nkyogera bulambulukufu bwakyo. Naye kati abaana boonoonese as P2, P3, P4, P5, abaana bamanyi eby'ekintu ekikulu.
kivudde ku kuba nti abakazi abannyinaffe abaana abawala tebakyakuuma byama na mukisa gw'abaana baabwe. Eno puroguramu gibawadde ng'abakyala okwefumiitiriza ku buvunaanyizibwa bw'omukazi buliwa, obuyite bw'omukazi buli ludda wa. Njagala okubategeeza nti mwe bannakazadde b'ensi, omukisa gw'ensi gutambulira ku mmwe abakazi. Kyova olaba ne mu ssinzizo bwe baba bagatta omukazi tebagamba okkiriza okutwala omukyala ono. Mu Luganda omukyala akyaluka, akyala n'akyaluka. Bonna mu masinzizo bagamba okkiriza okutwala omukazi ono abeere mukazi wo, kubanga mu Luganda omukazi akaza olujja, akaza omukisa gw'amaka ne gutuula ne guggumira, akaza omukisa gw'abaana be. Njagala okubategeeza omukazi awumbye n'akuuma obwekusifu bwe, n'akuuma ekyama kye, abaana b'endaaye era abaafuluma okuyita mu bwekusifu bwe basigaza omukisa mu nsi eno era tosobola kubagambako. Ekisse emikisa gy'abaana, ekisse amaka, ekisse ensi, abakazi tebakyayina bwekusifu. Ate era nga mukimanyi okuva edda abasajja ebintu baabikolanga n'abakazi, era bwe wayagalanga okumanya ekyama ky'amaka tewabuuzanga musajja, wabuuzanga mukazi. Era kino kankibabuulire, eyatta amaka era ayagala okutta amaka, bino byonna abazungu bye bakola, okwagala okumenyaamenya amaanyi g'obumu bwaffe n'obutonde bwaffe, nga bakola ebintu eby'enjawulo. Eyakitta teyalumba musajja, eyakitta alumbye mukazi. Mutunuulire mu masinzizo, mutunule mu bifo byonna ewasabirwa, wasingayo baki? Bakazi. Abasajja bangi njogera ne ku kamera kuno balwawo okugenda ne mu masinzizo, naye abakazi be basabira omukisa gw'awaka. Era bwe munaagenda mu masinzizo ne mu maka g'abantu bangi, mujja kukizuula nti abakazi basaba nnyo okusinga abasajja. Abakazi be bawaniridde abasajja. Naye njagala mwebuuze, abawala bameka mu mulembe guno abakitegedde nti obuyinza n'obusukkulumu n'amaanyi g'amaka bitudde mu bo? Abakazi bameka abakitegedde oba abawala bameka abakimanyi nti obusukkulumu bw'ensi eno n'obuyinza bwayo butudde mu bwekusifu bwabwe? Era abazadde bameka abatuuzizza abaana abawala okubatuuza okubayingiza mu byebuzibu okutegeera omukazi kye ki? Kyova olaba okulemererwa kw'abaana mu nsi be mulaba abalemereddwa bubadde bunafu bw'abakazi, si butali buvunaanyizibwa bw'abasajja, wabula obunafu bw'abakazi. Abasajja bangi baasulawo obuvunaanyizibwa, abakazi bangi baayimirira ne basitula obuvunaanyizibwa n'amaanyi. Katonda gy'abaweeredde omukisa. Ate era kino kankibagambe mu abakazi, ne bw'oba oli mu nnaku efaanana etya, teri mukazi muzadde ateeka maviivi ge ku ttaka Katonda n'atawulira ssaala ye. Kyova olaba nti omwana ne bw'oba tofunye school fees zemuweerera, naye n'oteeka amaviivi go ku ttaka n'okaabirira Katonda eyabumba omwana mu lubuto lwo n'amukuumiramu emyezi 9 n'amuleeta ku nsi. Bwe twali tujja ku nsi, ekyogero kye twasooka okunaaba, twanaaba musaayi gw'abannyaffe. Obadde okimanyi nti buli muntu atambula ku nsi eno, ku ttaka ly'ensi eno, ekyogero kye yasooka okunaaba yanaaba musaayi gwa nnyina? Okimanyi nti tutukuzibwa na musaayi gw'abannyaffe nga tujja mu nsi? Ago ge maanyi n'obwekusifu, obusukkulumu obw'omukazi. Mu abawala abali ewe mutategeera kintu ekyo, ensi yaffe egenda kusaanawo. Kyova olaba ekirumbiddwa si musajja, balumbye mukazi. Abaana abawala balowooza basobola okufaanana abasajja, balowooza basobola okuvuganya abasajja. Bo bakiyita kye baayita women emancipation. Balowooza nti mwenkanonkano. Eno ewaffe mu baddugavu, abazungu bwe batuwa women emancipation, bwe baali batuvuunulira batuwa mwenkanonkano. Naye amazima kambabuulire, teri mukazi asobola kwenkanankana musajja. Naye ndowooza ensonga eyo kangikomye wano, tuligyongerako mu episodes eziddako. Njagala okubeebaza okugoberera program ManyaKyoliExtra. Programu eno mugiwulirize, musubscribinge. Ayagala okutambula naffe ku screen awo waliwo ennamba zaffe, tusindikire obubaka. Ayagala okubaako ky'oyagala tutunuulire, tusindikire obubaka ku nnamba zaffe eziri awo.
genda ku YouTube, subscribe, nyiga akadaako, mugoberere channel eno, tujja kusobola okugenda maaso. Programs zino abazaagala, ab'amasomero n'abaagala okusomesa abantu, mujje muzinone, muzitwale, muziwulirize, abaana basobole okuyiga n'okubaako bye bajjamu. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda, Katonda abakuuma.